Mu ntambula n'ebidduka olwaleero tutunuulidde engeri abasaabaza abantu okuli aba taxi ne costa gye beeteeseteeseemu okutambuza abantu naddala mu biseera bino nga tuyingira ennaku enkulu n'okumalako omwaka. Mu biseera nga bino obulippagano bw'ebidduka n'obubenje byeyongera ku nguudo era kyeraliikiriza abali mulimu gw'okutambuza abantu naddala nga babajja mu bibuga okubaza mu byalo. Aba Costa ku siteegi y'e Masaka nga bakulembeddwamu Sekamate Nassa ne Kasujja Joseph bagamba embeera tennabeera ya bbugumu era tebannakyusa nnyo mu bisale kwe batambuliza abantu. Kuba gye bweyongera tujja genda nga Costa bw'ogirinnya tozza muntu n'omu kondakita ne ddereeva beesiba nkoba zaabwe ne bayingira e Kampala. Kijja tuwaliriza okuba nga tuwongeza naye ku ssaawa eno okuba tetunaba kwongeza tusobola okgenda n'osobola okufunayo ku bantu abadda abatonotono n'obeera ng'okigattira awantu awo. Bongerako nti olw'okuba akavuyo keeyongedde baliko ebiwandiiko bye bawadde abatikka Costa okusobola okubaawula ku bafeera abeerimbika mu mulimu guno ne bakuuliita n'emigugu gy'abantu. Tobaako nagwo okwasa kintu kyo oba kukubuna kusaba buyambi nga tayambadde kaadi eno. Ate ne ku siteegi kwennyini security kweri eri gulugulu tulina abalondoola embeera y'abantu obubbi bwonna babutunuulira. Aba taxi nabo beeteeseteese mu ngeri ey'enjawulo okusobola okusaabaza abantu mu ngeri ey'obwesimbo nga Bate Sulaiman bw'annyonnyola. Bate ayogedde ku bisinga okuviirako obubenje ku nguudo naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu kyokka nti bakola butaweera okwetereeza nga bba abagoba ba taxi okulaba nga beewala obubenje. Clubbing eno zesinga okuviiramu ddala accident osanga maayika nga oluguudo aluvugira wakati kakati n'ojosanga ate oli nga wa taxi yamanyi kati ffe abamu twakikwata nti osanga maayika ku kkubo tamanyi kakati najjavugira emmotoka ku clubbing line wakati kyokka nga ate tekiri supposed kuvugira wakati nga toyisa n'ogamba omuyisize eno ate amaguka bumaguso kakana nga akuguddemu. Bate agamba nti mu kiseera kino beekenneenya emigugu gy'abantu egiyingira taxi mu kaweefube okwongera okunyweza ebyokwerinda. Senga baboze ku stage gwalinnye emmotoka yaffe wano ng'ozze ku stage ne bakugamba ku mugugu gwo oleeta ebintu ebisoboka ebyanguwa ebitasobola kaluubiriza nnyo omuntu oba ebitatwetanya atega nti sumulula. Mu kiseera kino wadde akeetalo weekali nabo tebannayongeza bisale kwe batambuliza abantu era Bate atonnyonnyodde ensonga lwaki tebannakikola. Kinaba kyeyongeddemu abantu nga tebakyasobola kuva Masaka kijja sinziira kwatira okudabolinga nti eriwe tutafuna abeetaaga emmotoka batwala tubasasuza okugenda n'okukola ki n'okukomawo essaawa zino tetutannabakola. Asabye akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga okubakwasizaako okulaba nga balwanyisa n'okumalawo takisi ez'ababbi mu mulimu guno kubanga bagezezzaako okukola kye basobola naye poliisi tennabakwatirako. Kubanga bo baagamba nti mmoka bagiwa layisinsi ng'erina okutambuza abantu ku nguudo zonna ez'eggwanga. Akubidde abasaabaza omulango okutambula n'emigugu emisaamusaamu kubanga akavuyo kabeera k'amaanyi ekiyinza okuviirako egimu ku migugu gyabwe okubbibwa. Baba n'emigaati gino miceere bamubbe tuba mu miranga wano nakubanga ate babaleeta waffe poliisi oyo mumutikke mumuweereze gy'akola ki gy'agenda nga ne ssente bazimubbyeko. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.